Lillian Gaynor. I'm the daughter of Dorothea Uma. She's the 6th born from Mzee Joel. And we came all the way from America to see off my grandpa. There's no way that I could have missed coming to say my last respects to my grandfather. And my Uncle Japheth told me whenever I reached the homestead that I cannot just come out of the car and walk to the house. He said I have to cry on the way to the homestead. I said, How do I cry, Uncle? He said, do this. Whoa, lo, 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 lo. Mayo, Quara, Erai, Abiro, Quara, Incanye, Ibunda. Naye twajjirwa abaana abaakulira diaspora iba naye ogundi yaffe baagitugirawo eno yabeeranga mu lubiri not ntanda diaspora eddina ewanka bajjanga ne batubuuzaako nga batuloka bawandiikira Oluganda tubeereyo empewo ngetukokota abambi abaana ba diaspora naye bambi olulimi lubulira ddala mu lulimi. Usually what parents now do abagala okukuuma culture zaabwe is basobola obeere because gwe muzadde oba agendawo oli mukulu ng'olulimi olumanyi omwana bw'agenda yasobola okwogera oba oluzungu oba olulimi lwonna lwayogedde naye mu nnyumba ne mulukipinga nga lulimi lwammwe asobola obeera kale ng'aluwulira wadde nga tasobola ddogera nantu wange ye Oluganda omwana ng'alumanyi naye akati okuzibu nga luli mu kulwogera naye ng'owulira bw'abayogera naye abayogera naye mu Luganda. Waliwo omuwala ayina akaana ke ku TikTok. I think they are my favorite TikTokers. Oba babeera Canada oba UK whatever simanyi exactly where. Liri ayogera Oluganda. Kati Liri asooka trending some time ago even before TikTok bamwana atambule ng'Omuganda. Nalyo katambula ng'embaata. Neba ne Liri kati agenda ayiga Oluganda. Yayimba n'abakyala b'egundi. Abakyala bewa Eneruero abakyala bezirobwe Liri wa tuze mama abakyala bezirobwe bamenyira amwogeza Oluganda like omulaba nga progressing if you follow them. The problem eva ku ekisooka bambi wala bagenda ng'okuyiriba kungi kati agenda okukomawo ng'akooye nali ndabako Farouk oyo nga teenager annyonnyola life gye bayitamu okukuzibwa wakati w'abazadde okubanga bakola nnyo batuka time ng'abaana kati they are taking their own directions. Yes. Omwana yanyumyako oba lumu baamukwatira nako mu kibinja ky'abalina emmundu nga ne bazadde be tebamanyi. Oba ontegeera. So kati bakola nnyo naye mu mbeera yonna ntera nnyo okukyogera nti okukola tukola naye byonna bitukola tubi-investinga waka. Tubi-investingira abaana abo. The question is ebyo ebikukooya oyagala obenga gwokoyera ate wakayitamu omwana abitunde. So mu mbeera yonna wakati mu kutoba muyigirize. It looks funny but it is also weird. Oba ontegeera okubeera nga omwana talina kyamanyi kyonna kisobola okutusa essaawo ne bwe tuddayo eri nga tubimaze tugamba naye aswaddemuko nno. Waliwo omukulu w'omunno nno na mubaka wano ewaffe yateeka omwana we ku social media n'amuswaza naye kinewusa teyabikajja nayo. Naye nze kwekolektinga ndowooza nze kye ku kye nalaba yaswala kyali kiswaza omwana ali over 10 years nga ne taswadde n'ogamba nti kaapu ekikopo. It was really embarrassing. Anyway. Enkuba yeegera maaso okutonya naye nga tabula pade services kirungi nnyo enkuba eno nekusanga mu kazigo ko ng'otudde kasooka tugirawe bwefudde mbu obudde buzibye wano waffe we tuli ku masengere gingi nnyo kiki ndowooza abamani neyagadde kuggwayo kubanga kinsa alina ekivvulu kati ate abadde kyonna